kubanga abali waggulu mu top officials abaliyo bava mu ffe tubalonda ne tubasindikayo, ffe tubaamu omusolo ogubasasula okutuweereza, ffe tukola ate ko gye bali balina n'obukuumi. Kitegeeze wabaawo obutabanguko kiba kizibu nnyo okukosebwa okusinga ate ffe tukosebwa nga singa waliwo obutabanguko bwekubabuseewo abali wansi. Tulina obumenyi bw'amateeka bugwa mu kkowe bya mirundi ng'esatu. Tulina bwe tuyita social crimes, ne tuba crimes, ne tuba ne business crimes. N'abanyabuzi, abasosookereza abantu, gye tulina ensasagge eza buli mbeera, bwe kyotolowooza nako nti omuntu kisobola omutwalira obudde n'agenda akikukunaana oba kikuwawaabirira mu mateeka naye nga kigwa kukowerera crime. Ne politiko n'abagwayo bannabyabufuzi bo babimanyi nabo butya bwe baleeta obutabanguko oba obumenyi bw'amateeka mu mbeera y'ebyobufuzi oba ne twikulambuzi mukola nno kino oba mubadde mukola kino naye kyabumenyi bw'amateeka era tokigensanzewo wano mwanyinaze gyabadde abasomesa naddala ey'obuzadde kale nti ekyamazima mu buzadde tebakusikira nozaala omwana nogamba bamuweereza ekikumi naye nga mu mwezi mulamba bwenga omuntu omu wetaddemu sente zitaka wansi wakakadde mwezi ogwo naye ngaomwana gwe wazaala otega kusiga ate omwagalamu bulungi wadde gyazaala mwana nga oba eryabo ababazaala ne basula kasasi ne basula mu kikowe ate naye bambeera kigamba abakyala abakola ebintu bya gavumenti nozaala omwana omulimu ne gukusingira omwana omwezi gumu ebiri omwana n'omulekera omukozi lotya mumulimu oluvannyuma lw'emyezi esatu ena n'osaba liivu ku mulimu nekutwalira emyezi 5 gyanjabakaaga kasobola okudda empewo yakayitamu kakonzibye konna kaweddewo ng'ekisobola okukaza engulu maama waako ng'akomyewo n'akawa emyezi engala eki fenna eyasigala n'alabira mu atandisa okulya naawe yamuleka omwezi gumu nokukakumuli ate omulimu n'okukutwako emyezi 5 gyotaasa omwana ate abasinga okuba ku mukeera manyi yazze n'omwami ate nendaba nga afuluma ate n'ayingirano oba bano abaami ababadde ababiri kwekulya lwaki owendowoozayo mu musango gw'owaaba byebiraleetera obuzibu nti kati lwawo amawulire agatakwatagana poliisi ogisikiriza okusigaza esobole okukugjamu ekituufu olwaleero bakubuuza kino oba okola ripooting n'owa ripooti bwe bakuyita okujja okukola written statement n'oyogera ebyawukana ne byewayogera luli kitegeeza olinawo kyogezaako okukweka bwe wazeeyo ne weefumitiza noga byenasoose okwogera nobiisi kati n'okomawo n'oyagala okyuse kintu kikulu nnyo bano abamenyi b'amateeka bamanyi nnyo gikozesa ogyonoona naye kwatali mumenyi w'amateeka gyewala okuzuula omuntu nti afudde oba mulamu ne bw'otamukwatako ebiseera ebisinga mulamu n'omufu abatera okuzuuka kubeera ne bw'onoomukwatako ng'akyalimu akasa toli musawo era ogenda kumaliriza okola ki oyita buyambi walala gwe kyolina okukola kyozudde nga kisusse kyotegeera immediate report ebiddako b'oripootingidde bajje bazuule yafudde akyali mulamu yeetaaga ddwali ogwo mulimu gulekere bali be walipootingi so sikwe kuba gwe bw'okugendako booti n'omukwatako booti nomanyina okwagala okwefulaso n'okebera ensingo bagenda okuzuula omufu nga baatuze mutuze ng'engalo eziri mbulago obuzizo naye nga kuwabadde okebera bukebezi nkwakulo zirimu oba biki weeyingiza mu musango mu butamanya ate ng'etteeka bagamba muzibe obutamanya tebukugisaako omusango so twegendereze butya bwe tugenda mu bifo ebyo ebiziddwamu omusango na butya bwe tubimanaginga tuleme na kufuuka bazira bakubye omuntu awo mu maaso manager olw'okuba otaasa bizinesi yo oba olw'okuba gwe wano wafuuka waawo naawe bizinesi eringa eyiyo omuyodeyodde omutwala ku poliisi. This is stigma. Stigmatizing, is it the correct word? Waliwo ne kibayita we are fighting stigma.
toyina olana omusawo talina lukusa kwasanguza bulwadde bwa mulwadde we nga tamuwadde lukusa. Gojjawo obukusa olunjogerako nti ndi mulwadde wa kafuba ndi mulwadde wa siriimu. Musango kale buno defamation gwe musango ogumuggulwako. Lwakuba nti ffe ku poliisi twagala nnyo okugatta n'okussa obuntu bulamu mu bantu okusinga okulebeza etteeka. So singa tugamba nti buli kintu etteeka libeewo, singa abasinga abantu ffenna tuli mu makomera. Naye osooka n'otuuza abantu naddala nze mu ofiisi yange poliisi n'omuntu wa bulijjo. Tuuza abantu nekugana naye kino kyokola buli singa bakikozeku gwe sooka wekiteeke mu ngatto zoona. Will you be happy? Then why do you do this one? Lwaki okikola so butunze musango? Era bw'owulira kikususseeko nga naye alemeddwa okutegeera nti kyakola si kya buntu takeeta okikola waaba ku poliisi. Omusango omuntu ogwakale buli oguliwo defamation weeguli muteeka bulungi gukuvunaana okuweebula omuntu. Ekinemusa ate muweebula ababasingako. Olwawo okusanga omuntu omukulu nga ali mu kuweebula omwana omuto. Wabula omuto ate yayagala aweebula aliwako. Okukola mulimu ogwo. Naye ate olina eddembe ly'okweyisanga bw'oyagala. Ddembe bwe bakulusanya gwe baba bakulusanyiza maama wange obanze. Tugamba ki omulamu ogwaffe tugujja mu gwaki gwa independence, naffe ne tugamba okubeezaawo okugenda mu maaso nga twagamba enjoyment of our rights, nti okuva edda emabega eddembe ly'abanneeko lyali lirinyirirwa nnyo. Basanga kwata toyogera kola otya, naye tuzze tukyogerako mpola mpola, era olwaleero ndowooza tulabawo ku nkyukakyuka. Mulaba mutyamu tewali kunkyukakyuka akatonotono, naye ndowooza si katonotono k'amaanyi. Ebiseera biri emabega mu 2000 awo ng'afanda najja ate okwogera naffe wano ffe tuli bamenyi b'amateeka. Mutuyita mutya tulyoke twogere ne banneeko singa batuzinzeeko buzinzi, naye kati olwaleero tugenda ne tubagamba tulina omusomo mujje mukole ki mwogereko naffe. Kaakati ekyo kye twagala okukola afande tweyanziza okutukkiriza naffe to enjoy our rights, naye tusaba tugendera awo mpola mpola mu maaso awo kubenga naffe kati tutambula nga teri nti tukuba ku mukono. Naffe tulyeyagaliremu ate nga bwe tukulaakulana kubanga ki eggwanga lyaki lyaffe. Kaakati twetaagye ekyatuyisizza afande kwe kumunnyonnyola naffe tulina ki rights zaffe, naye abamu kubazirinyirira poliisi ate abalina okutulwanirira ku ddembe lyaffe era bapoliisi. Kyetwavudde tulowooza nti ani bapoliisi ejjeeko wano eyogereko naffe. Ate lwaki twalonda Katwe? Kubanga ebiseera ebisinga abakyala be bakwata mu kirindi Katwe ye bakwata. Ogenda okuwulira mwategedde emakindi baakutebwe bati ekindi baakutebwe bati mundeeba baakutta 2 eno kwegamba tubeera mwoyo saakasi baakutta 2 baakutta 3 baakutta 4 ne baklayant ne bandi bonna ne banneeko bali omwo. Kaakati twabudde tugamba nti katumuyite akole ki asobole okwogerako ebiffe. Omwami alina ebintu byayo kubireetawo obumenyi bw'amateeka okuba nti tetumanyi mateeka. Ffe nga banneeko tetumanyi eki mateeka. Omuntu akira nti ajja nakkuba n'agamba n'okugamba nti ate onondoopawa gwe neeko onondoopawa, naye lwakuba nti tomanyi wakukola ki wakulopa. Ekyokuza omubi nti afande agenze. Twali tukyali emakindi awo wali kusala amaroodi wajja omukyala nga bamukubye amannyo ganaagaana mu maaso nga gayiise nga yeetaaga buyambi, naye ani yamukuba yali wa poliisi. Owa poliisi yagenda nga bamulamulira bulungi. Bw'atuuka eyo okusooka agaana okusasula.
bw'agaana okusasula bw'omuwala mugamba ojja kubba sente ze sala takatisa okulwana tebeekubye ono takubye enduulu nzira ku kiri kiye atiise biyo neighbor katutuyita biyo sisters keeper nti beera omukumi waani wa munno banno olwawulire eŋŋuumi n'enduulu ng'akati bakabandula ogenda okukabandula nga bamukubye omusaayi gonna kukola ki guyiika nga batandikako bapoliisi owuna ng'avaayo bannange ki ekigenda mu maaso oyo temukuba muki musirikale nga bamutanga agenda naye nga bamukubye birungi nga n'omusaayi guyiika ekyomukisa omulungi identity card yeegwa bwegwa nga bagikebera nga waawo ekeera ku makya nga bagenda nga bagitwala bagenda gurupu balina amaanyi bakutte omusirikale yabakubye kati bwe yatuuka wali nga bamubuuza ayaani kiba eringanga gye bakola ki gye bateekawo ogenda oba client mwalamuza mitwalo 3 oba abalenzi be babba simanyi kati omala okumubba nga gwe bakutemera oba bamubyeko kakadde nga gwe bakutemera 2 kati waliwo ngamati ndi bubika ngendeko omulooji eri manyi nti ekiro kino agenda okukuboza abasinga ensingo gye tweta ku luguudo baana kakati tetuwaayo ki munnaffe tukole ki era bannaffe abasinga bangi babasse babattira mu malooji abamu babeeramu ennaku 2 ku 3 n'obuuza ti bano bonna ababadde wano babadde tebagezaako kulaba ekivundu takyalabika ekivundu kyekikola ki kyekivaayo kati bannange tukole ki tubeere basisters babaffe abapiya baffe balina whatsapp group naye ate bwe bapiya nga muli mu whatsapp group temutubuulirangako nti ne ku saiti zammwe mulina whatsapp group bapiya fe abalungi kati mbaddewo okulongula ate nga nze saidi ya teremu kale tunakiraba ku kikikwasaganya kugulamu kujja mutulonde wanaabaawo ne baddamu ne bamulonda esoke kati nga mmaliriza mbadde nsaba abakyala ffenna tukole ki tulabike nga tutegeera amateeka buli awali abogasoma tukole ki tugawulirize singa mukola ka whatsapp group singa olumu tubaweerezaayo kati ka voice nemuwulira nti kino no kikola ki kimenya amateeka afanda atugambye bondi yabwereere mulekerawo okusonda sente ozitwala kuki ku poliisi kubanga babasiba ekirindi nga babatutte nga mutugamba anti bagambye buli muntu mitwalo 2 okumujja ku poliisi woneza mutuyambe nga muli abantu 20 woneza etoole mmeka miliyoni emitwalo 20 fetukituwandiikira tutya dona akimanyi bulungi nti poliisi bondi eriki eryabwereere bwasoma etteeka ate ffe mutugamba tutoole ssente tubajje kuki tusasule bondi bannange tugoberere amateeka nga poliisi nga osi bwagambye temumusabye ku kanamba mbadde ngamba nti akakuwadde lanki tugende twera kola mu kitongole kya wonesa wonesa ye women's organization network for human rights advocacy ekitongole kino kyatandikibwa abakyala neekolera gyange kulwabanneekolera gyange okusobola okulwanyisa obutali bwenkanya obwaliwo ekiseera ekyo bwali okubi ennyo n'okulinyirira eddembe lyabwe basobole okwogerera wamu nga bakole eddoboozi eryawamu okulwanira eddembe lyabwe era ndowooza ekigendererwa ekyo kirina we kituuse naffe bye tugamba sustaining progressive enjoyment of rights nti tulina we tutuuse era twagala okugenderawo n'okusingakaawo nga nzira ku mulimu gw'obwanneeko
Sijja gamba nti omulimu mulungi oba mubi. Teri mulimu mulungi, teri mulimu mubi. Buli omu yamanya omulimu gwe, oba mulungi oba mubi. Waliwo abavumirira obwasirikale. Abasuubuzi buli omu asuubula kikye era n'akikola bw'atyo. So kati sijja kugamba nti mulimu mulungi nnyo oba mulimu mubi nnyo. Kisinziira ku nnannyini gwagukola. Kakati gwe olina eddembe wabbali awo okusalawo okuguyita omubi oba omulungi. Naye the bottom line nti omulimu abakyala abagukola basobodde okuweerera abaana baabwe. Tulabye abaana bangi be baweeredde ne babatikkira ne tugenda n'embaga ne tuzirya. Abakyala basobodde okwezimbira amayumba gaali gagaanye. Abakyala batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abaana. Kyeŋŋamba nti balina bazadde baabwe. Bazadde baabwe babajjanjaba, babalabirira, babayimirizaawo. Bwe bw'obuvunaanyizibwa bw'abakyala. Abakyala bano baganda b'abantu era bakola ki? Gwenugula nti ate muto wange ayagala fiizi, ate muto wange ayagala kino, ng'ate bakola ki? Banoonya ssente ne bakola ki? Ne bazisasula. So kati nze okusinziira ku buvunaanyizibwa bwe batuukiriza n'ebyo abasinga bye batuuseeko. Kati nkirekera ggwe omulabi oba akiwulira okugamba nti mubi oba ki, oba mulungi. Naye ate sikkunga nti okole ki? Ogujjemu kubanga sirina gwe nfunga nti kola guno mulimu oba kola ki? Kati gwe kiri gy'oli okusalawo ogwagala okuyingira oba togwagala. Kati eyo opinion nengirekera gwawuliriza. Omusomo guno twagala nnyo abasirikale okuwuga eri abakyala banneekolera gyange lwa nsonga nti abakyala banneekolera gyange bafiringa vulnerable nti babatuusaako abantu balinyirira eddembe lyabwe n'agamba nti ate onondoopawo gwenneeko kubanga akitwala nti tolina gyojja kuffe ne bwebeera mu komiti omugamba tolina gyojja kundoopa. Kati olw'okuba nti akulaga nti tolina gyojja muloopa kyava akola ki? Bakolako effujjo lyonna, babakuba, babatta, bakola ki? Byonna ebintu ebifaana bwe bityo. Kati ate nabo oluusi abamu bakola ki? Bakola ebintu ebikola ki? Ebimenya amateeka. Kati batwagala poliisi ejje ebabuulire wa we bamenyera amateeka, beewaze butya okumenyebwa amateeka. Jjukira nti akakawaayi kwa constitution yaffe omuli tegukkiriza naye ate obajjeesi balibezaawo naye beewaze batya okugwa mu misango nga tubakubiriza obutakola ki? Obutamenya amateeka, obutabba, obutalwana, obutakola ebintu ebifaanana bwe bityo, obutakuba bantu. Naye ate ku ludda olulala nabo okuba nti basanga abantu babakuba, babavuma, batuusibwako, eddembe lyabwe lirinyirirwa. Twagalira poliisi ebalage nti balina remedy ki? Singa eddembe lyo lirinyirirwa okoze otya? Osobola kukola ki? Kaakati bwe bakiwulira okuva mu kamwa kowa poliisi bategeera nti omuntu bwankola bw'ati nsobola okukola ki? Okuloopa. Singa poliisi enkutte nsobola kukola bwenti ne bwenti. Kati kibayamba okukola ki? Okweyongera okumanya nga ye bw'atugambye nti knowledge is power. Nti kikuwa bulungi okusalawo ki ekyokukola bw'obanga omanye ekyokukola. Naye obanga tomanyi kyakukola era okusalawo okwo ayire osalawo bubi oba tosalirawo ddala. Omulimu okutongozebwa nga mu nsi endala nga mu Netherlands, nga mu Australia, mu India twakyogerako ne tukikomyawo. Naye ekyokugamba nti okufuna naye ate si buli mulimu nti kulina obukulembeze mu palamenti. Mu palamenti tunayo omukulembeze w'abasomesa, mu palamenti tunayo omukulembeze w'abasuubuzi, mu palamenti tunayo omukulembeze w'abadokita, mu palamenti tunayo omukiise akiikirira abavubi. So kati ekikulu kyonna ekyali kisinga the bottom line nti omulimu guyinza okutongozebwa
nti abasirikale abamu abagoba abawala bano abakyala bano ne babasiba mu nambaazi ennene nnyo nga bw'obabuuza nti babasibidde ki tebagenda kugamba nti babasibidde bwa Neeko, bayinza okugamba nti twabasanze bayimiridde ku luguudo. Abalala basanga mu buyumba ne babasikayo ne batwala ne bakola ki ne babasiba. Tebasobola kugamba nti twamusanze ng'alamuza naye bamusaana nogamba twabagambye mugaleewo, ogamba omuntu omukulu agaleewo ssaawa 2 ne mubasiba. Kayebugamba nti singa bakitongoza n'ebyo bw'oba abantu okutambulira ku bukeeke ne kivaawo, kati ekyo kye tukyaliko nti omulimu guno bakole ki bagutongoze nga mu nsi endala abaagala okukola bakole ki bagukole, basasule emisolo, tumanye nti tubasanga wano tubasanga wano. Kiki kye twali tusaba. Nagambye nti abaana buli muzadde abeera ne dream y'omwana we. Omwana wo oyogera naye kiki kyoyagala okumugamba. Buli muzadde alina kyayagala okugamba omwana we. Kaakati oyinza kugamba nti nze mugambe ki, omwana we oyagala mugamba ki? Gwe omwana we oyagala mugamba nti kino kyoyagala. Abazadde tulina kinene nnyo ddala abazadde abakyala oku impatinga ku mwana omuwala, omwana we kyayagala abeere, kaabe muwala kaabe ki mulenzi. Yogera n'omwana wo, omwana wo oyagala akole ki neki kyotayagala akole. Gwe bw'owulira nti omulimu togwagala nga mugambe nti mwana wange toyimiriranga ku luguudo kubanga kino sikola ki sikikola sikyagala. Gwe bw'onoomuleka nga tokimugambye era ajja kusibira ku ki ku luguudo, akyagenda kumala kusaba permission. Sikiwa nti bano bonna abakyala bakola guno omulimu permission bagijja mu bazadde baabwe. So kaakati muzadde omwana mubuulire ekyoyagala akole, akibeere nga kyotayagala kimubeere ku mutima, nekyoyagala kimuwulire. In short muwe dreams zo na biki by'otandyagadde kutunulako. Kisaara nga ndi mukyala neekolera gyange. Olunaku lw'olwaleero tusazeewo okuza independence yaffe naffe okujaguza olunaku luno kuba naffe tuli bannayuganda newankubadde nti tuli bakyala banneekolera gyange, naye naffe tulina omwagaanya okujaguza independence. Ng'olwaleero tugijaguza mu ngeri ya njawulo nga tubadde ne bakyala banaffe banneekolera gyange mu bitundu ebyenjawulo nga tusazeewo okubeera nga twesensitizinga twesomesa nti ng'omulembe guno omulabye kutambula ebintu bikyukira ku sipiidi, naye kati ffe ng'abagenda bakula mu myaka ki kye tuzzaako. Y'ensonga lwaki olaba bwedda tusomesa mu bintu bingi. Twesomesezaako ku security tips, twekuumye tutya mu mulimu guno kuba mu mulimu guno mukimanyi bulungi mulimu okusomoozebwa kungi, batutuga, batutta, batukuba bakirayansi, ate ng'oluusi tuti ogenda ku poliisi okuwaaba bannepoliisi okuwaaba. Naye bwe tubeera ne sensitization ng'eno nga we mulabye nga tulina ofiisa nga mwami Cielo Ojemba obwedde bumulabye nga abasomesa, omukyala ono buli wabeera n'omusirikale afuna obuvumu nti ne wanaaba afunye obuzibu asobola okugenda ku poliisi n'awaaba okusinga wali nti bw'alaba ku kyambalo kya poliisi abadduka buddusi. So y'ensonga lwaki leero tujaguza mu ngeri ey'enjawulo nga tulina sensitization n'abasirikale nga we mulabye.
ate kwasembayo abakyala. Era ng'obwedda bwe mulaba nti tusomesa okubeera nti omukyala ono tatunuulira guli gwokka nti gwe mulimu, nga tubasomesa okujja eri ku ofiisi yaffe babeere nga beenyigira mu bintu by'okuyiga ebintu by'omukono kyetuyita planning for your retirement age, kuba ekiseera kijja tuuka nga tukyasobola genda ku bbala naye weekoleddewo ki singa mba nsala ekkubo emmotoka n'enkuba n'enkutuka okugulu kiki kyensobola kuba mba sikyasobola genda ku bbala kuyimirira naye ki kyensobola okuzzaako naye woba olinayo omulimu gw'omanyi ogw'omu mutwe osobola okutuula n'ogamba kantunga ebitabo byange bino abaana babitambuze ku maduuka kuba buli lunaku buli lukya ebitabo babikozesa oba kantule wano nkole kekisi zange zino daddies byakulya bitambula so tubasomesa okubeera nga beenyigira mu bintu by'okuyiga ebintu by'omukono kuba tukimanyi bulungi nti banneeka abasinga tebaasoma naye wobeera ng'olina ky'omanyi kyosobola okukola kisobola okubeererawo obulamu bw'obwo mu maaso n'okutuyambako okuweerera abaana baffe kuba batusinga mu kimanyi bane beera gyange tuli bazadde ate abasajja basulawo obuvunaanyizibwa babutulekera bampita Sarah Nkoma wansi Salam. okusinga okutwala okusinga okusinzira ku sekirombo prime amakulu gaakyo obumenyi bw'amateeka tulwanyisiza tutya ekyamazima obumenyi bw'amateeka tetulwanyisibwa